Okay, ali ku Vologoto nkwaniriza nina abooluganda finally tufunye abooluganda. Dokita oli muganda wa Yasini. Omusaayi omugagga gukwatagana. Toyinza kugamba nti Zali si muganda wa Zuwena balungi balina ebibakwataganya. Always rich people kati nze mpala n'abantu. Nabaga nti if a person dies nga yazi money kitegeeza alese mileage ku nsi. Era nze nsasira abaana b'akafeero kabira ebintu by'akafeero. Ekyokubiri anti sooka oli kuzaala byana bingi. Kasire Gwanga has been an example. Yazaala omwana omu King Saha. Era bandeetedde eddaame Kafuuma alireesi ebintu byonna baabimpadde binzijeeko bwe biba bya nnyoko binzijeeko. Yabiwandiika mu lugundi mu Luyitale naga nti Kebera Koza nalyo na Sereno dopo na Tempest takitegeeza ki nti ebintu byonna mbiwadde Dr. T amale kale muddaame mulimu ate nnyinza oddibe ku lolibbe nze abaganda mbeesigisa ebintu eddambe lyagobuuza Kafuuma yavubine nze mbadde mukwano gwa Kasirye Gwanga era gyagenze Kafuuma Kasirye Gwanga badde ayagala nnyo dokita ono andi ayagala nnyo ebyokwesoma yeta kulimbye era talimba Adamu aga Dr. T I've been a friend of him. Tubale tusharinga ebintu bingi era nakuga nti muggulu abagenda ogendayo bali basatu Dr. T Museveni ne Simon Semwogerere gwe nkwogedderwa kuba wuuli naye bonna kibuuka nja kwogera omutuufu agenda kati ddaame ngenda kulisomera abantu mbalage bagabanyiza batya ebintu Dr. T byonna babimuwadde byange bwiba byo binzijeeko ani sooka oleke abaana bakasire bagagga lekanga ku nsi abaana abagagga kati tebabyagala bagagga naye kati Simon ofiira awo olaba abaana ku lumbe bannamuwandu bajja basotya abakadde n'ab'omunzikiza bonna naye nze Dr. T siina mwana ku nsi era nange mwenfambiza mu gavumenti.